kisanyuse nnyo okulaba. Katikkiro Charles Peter Mayiga ku ssaawa Kasana mu disitulikiti y'e Luweero mu ssaza ly'e Bulemeezi ayanirizziddwa abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo okuggulawo omwoleso gwa Buganda nga gwakuggwa ku Ssande. Asoose kulambula emidaala gy'aboolisi ab'enjawulo. Omukolo gwetabiddwako ababaka ba Paalamenti okuva mu Buganda, abakungu ab'enjawulo ne Jenibale ekyavunaanyizibwa ku by'ensimbi mu maka g'obwa pulezidenti. Katikkiro wano wasinzidde n'asaba abalemezi okuva kwekubagiza nga bwe bakosebwa olutalo olwaleeta gavumenti eriko mu buyinza, wabula bakole basobole okutwala Bulemeezi ne Buganda mu maaso. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo. Abalemezi muve mu mboozi z'olutalo. Waliwo okumpi emyaka 4 mabega. Agambye nti abalemezi abaliwo abasinga tebalaba ku lutalo olwogerwako nga tewali nsonga lwaki kikyali kyekwasa okugaana abantu okukola okusobola okubeera mu bulamu obweyagaza. Oweebulemezi tosobola kukaaba lutalo nga wayise emyaka 4. Ani gw'obanja ebyo bitaggwa. Asabye abavubuka n'abakyala okwettanira enkola ya Mwani Terimba okulaba nga bakulaakulanya Buganda wamu n'eggwanga lyabwe. Teri kintu kikwatibwako mukyala ne kitatambula. Era twagala nnyo abavubuka n'abakyala babe mu kaweefube ono wa Mwani Terimba ne kaweefube ow'okwerwanako okufuna emmere. Baleke naye asabye abantu okukozesa obulungi ettaka lye balina nga bakolerako ebintu ebigasa okusobola okweggya mu bwavu. Naye ng'agamba nti bw'oba olina ettaka ettono ate n'oteekako shugakeeni tekijja kuyamba, ekivaamu tekisobola kujja mu bwavu. Ekyo kirungi nnyo naye kikolera oli alina ettaka eddene. Ku mukolo guno Pulezidenti Museveni awaddeyo ceeke ya bukadde 413 okuyambako enteekateeka ya Mwani Terimba mu Buganda nga yeetikiddwa Baleke. Katikkiro asiimye obuwagizi bw'ensimbi okuva ewa Pulezidenti Museveni era n'asuubiza okunyweza enkolagana eno. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.